Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno abasuubuzi b'omu Lufula eya City Abattoir mu Kampala bagwamu ekyekango banka ya Uganda enkulu bwe yaggala banka yaabwe bwe bali batereka ssente zaabwe. Banka eno yali emanyiddwa nga Mercantile Credit yaggalwa olw'ensonga ezitali zimu ekyatataganya emirimu gy'abasuubuzi. Okusinziira ku bannamateeka George Ssennyonga ne Brian Kayiwa aba Calendar and Company Advocates, ng'onaggulawo akawunti mu banka ky'olina okusookerako okumanya kwe kakasa nti banka gy'oyagala okugulamu akawunti erina olukusa okukola omulimu guno okuva mu banka enkulu eya Uganda. Banka eyo eyina ebisaanyizo ebigibeezaawo nga banka mu Uganda. Kyekisooka ebiseera ebisinga license ezo bazitimba mu mabanka, banking hall. Ogenda n'oyingira sa free area n'oyingira n'otunula oba mulimu license yaki ya bank. Banga if it is licensed by Bank of Uganda kiba kitegeeza egenderera ku consumer guidelines za Bank of Uganda. Consumer guidelines za Bank of Uganda ziraga nti for a financial institution erina kubeera reliable, erina kubeera fair, mutegeeragana yayo neki n'abantu. Olina okunoonyereza ku banka eyo engeri gy'ezeekolamu emirimu gyayo. Of course rumors circulating ja eno banka si nnungi, however ebimu biyinza okuba nga si bituufu naye ebimu bitrigalinga obwongo bw'abantu okulaba nti kigwe neesiga bw'oba banka gye neesiga nekitagenda kukola ki kwesiga. Nti kati bw'olaba bw'ogendanga mu bank bo even banks ziba ziraga when they were established, ziba ziraga how long they have been in business. Era olina okubuuza ennyo otegere naddala ekika ky'akawunti gy'oyagala okuggulawo mu banka. Bw'oggulawo akawunti mu banka oba oyingira mu contract naki ne banka, buuza ekibuuzo ky'okola ki ky'oyagala ekika ky'akawunti ky'ogenda okuggulawo because sinti buli akawunti ekusaanira kyotategedde balina okigamba. Tunaneteeka erifuga abantu abataasoma kuba forms eziri mu Luzungu, that's our official language. Kati olina right esaba buli kigambo ekirya bakigambe nti bweba nti kuliko ekigambo nti savings bakubulya savings kyeki. Ensonga endala enkulu kwe kumanya bw'oyinza okuyambibwa singa banka eyo eba efunye obuzibu gamba mu kaseera ng'eggaddwa. Deposit Protection Fund ye protecting deposits z'abantu abalina accounts mu bank, naye protecting up to a particular amount of money, protecting up to 10 million mu bank. So kiba kitegeeza at least bw'oba ogula mu account ne wabeerako obuzibu baba bakuwa 10 million of that money you've opened. License eyo eraga nti banka eyo gy'odiringa nayo contributing mu Deposit Protection Fund of Uganda oba tekikola. Then if it doesn't do that, then your money is not protected. Newankubadde banka nga yo erina ebisaanyizo bye yeetaaga ku muntu ayagala okuggulawo akawunti ne kasitoma yennyini alina eddembe okumanya engeri ssente ze gye zigenda okuterekebwamu si kulwa nga kifuba kizza munda mu kaseera nga banka eggaddwa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.